kulika ennyo mukuumulamu okwebale kubanga okyalonzeewo Obukedde TV1 program omuntu w'abantu eyakatweyungako tulina mukyala Joyce Kikomeko. Mukyala Kikomeko oba otunulira olugendo lwo okuva mu buto mpaka kati w'oli wayinza dwesigamya ku ki ekikuyambye okuba nga bw'oli? Ku Mukama. Nze Mukama yatukoledde byonna kuba naffe bwe tulaba bye tukoze si ffe tubikoze mu butuufu Mukama yatusobozesezza. Era singa tetwalina Mukama wakati waffe ebikoleddwa byalibadde tebikoleddwa. Bwe weesiga Mukama ate n'otoddawo nti weesiga Mukama naye n'okola kyakulaga akutuusa. Nina ebisolo byendabye. Kiki wafuuse mulunzi wa bisolo? Oli wa Wildlife Authority? Kakati ate ebyo ebisolo zoo twafuna idea ey'okutandika zoo ku hotel nga bwe nkugambye tulina area nnene. Kakati tulina muwala waffe asembayo Jacqueline ali Malaysia. Bwe yatuyita emyaka nga 3 egiyise 4 n'atutwala ne tufuna holiday n'atubuusa ne tugenda mu island gye bayita Langkawi ne tufuna time nnungi nnyo n'atutwalako mu zoo. Ate Langkawi nabo bali ku equator nga vegetation yona gye twalaba eri nga yeri Ssese. Kakati ne tugendako mu zoo gye baalina. Bade ne tulabira ddala twasanyuka nnyo naye bye twalaba ne tulaba nti tusobola naffe okukola ki okubikola. Kale bwe twakomawo ddala mwami Kikomeko n'abiteekamu amaanyi agenze mu wildlife waliwo license gy'olina okufuna bazze balambudde balabye ekifo kinene bulungi ensolo n'ebinyonyi bisobola okubeerawo. Kakati engeri gye twatandikamu ki zoo era nayo njogerako bulungi nnyo engeri gyatandika mu katabo kange kubanga abantu abasinga naddala kati abajja tebamanyi Ssese yali afaanana atyo. Kati abantu bajja n'emmotoka nga bwe mwaze muvuga bulungi nnyo naye si bwe byali. Ebintu byali bizibu nnyo era abantu abagenyi baffe bangi nnyo batubuuza ebibuuzo mwajja mutya muli ba Ssese oba temuli ba Ssese kiki ekyabaleeta mwajja ddi kweganga nawe byombuuziza. Kakati kyenava nsalawo mpandiike ki akatabo. Akatabo natandika okukawandiika myaka nga 2 egiyise. Otunulira lugendo lwo? Ntunula lugendo lwange ne mpandiikako siwandiikakako kitabo. Naye nga buli gwe nnyumizako sitola ngamba akatabo kafuluma ddi akatabo nga tuwulira kalungi. Kino ekifaananyi ekiri ku maaso walina emyaka ng'emeka? Awo actually nalina emyaka nga 35 awo kubanga abaana nali maze okubazaala nina abaana 5 nga wakoma mangu. Naye kakati awo ekifaananyi ekyo kyolaba twali tutandise naye lwe twagiraga enkuba etonnya emisana n'ekiro ng'eyinza okutonyera ennaku 3 nga tekoze eki nga terekeddeawo ng'eyinza okuwummulamu essaawa nga 2-3 n'etandika. Naye kakati nakulaze gye twali tusula naye wano tugize tutandise omusingi tugutaddewo ngenda okukomawo enkuba emaze okutonnya essaawa etonyedde essaawa nga 6 ngenda okutuukawo nga n'omusingi gugudde. Gega n'amataffaali begogola nentunulanga ninanka kwegaga nebyendimu sibitegeera era nenkubira mwami Kikomeko ne mugamba omanyi ebintu tubiveemu bino biganye naye byomaze okuteekamu ssente ettaka muliguze. Era omwami Kikomeko ansa gye yanziriramu yetusobozesezza. Yali egamba etya? Nze nasooka ne mugamba nti nkubuulire nti onsonyiwe naye bino nkubuulire tubiveemu. Natuuse Manga omusenyu gwe bayiye gwonna ntuuse gugenze enkuba egututte. Bwe ntuuse ku kizimbe nga kigudde omusingi gukoze eki mwami Kikomeko omanyi kye yanziramu? Sinnakitegeera. Yangamba nnyabo tojja kubivaamu gwe wantwala Ssese. Ne mugamba nti kiki tojja era togeza. Awo we waava olugendo lwaffe lwonna. N'ogamba sigenda kumenya mutima gwawe. Era ne mugamba nti Sevu mpulidde sijja kubivaamu. Era okuva olwo ne twongera okuteeka Mukama mu byonna bye tukola ki bye tusalawo. Waliwo nali nsazeewo nzekka era singa yangamba nti kale tubiveemu ne hotero teyandibadde. Kati mwaddamu ne mutereeza buto muddemu musima omusingi. Twaddamu byonna twabiddamu. Mukama n'atwongera amaanyi. Era okuva olwo mwami Kikomeko n'amanya lwaki kino kyaliwo lwaki omusingi gwagwa.
lwakuba ettaka lyeno liwewuka nnyo. Twasima ne tusima okufuna omusingi gwe twasima gusinga ennyumba obuwanvu. Kati okutuusa lwe yamanya nti kino tekijja kusoboka, era buli nnyumba yonna gy'olabye ne giwasuzeemu erina ring beam. Ring beam ku nnyumba zitera kubeera waggulu, naye zaffe zirina ring beam wansi. Tusima tusimye ne tusiba ebyuma ne tulyoka tukola ki, tuzimba, then ne tukola ring beam eya bulijjo. Kakati bwe yakifuna ekyo ne tumanya nti tulina okufuna ki, ring beam. Era ennyumba zaffe zonna, era bwe twatandika okukozesa method eyo ebintu ne bitambula. Bwe nkuzaayo kakatono wali mu bisolo, yensonga lwaki oli nnyo nnyo eno mu byebulambuzi? Ebyobulambuzi si bisolo byokka, era abantu bagenda ne balowooza nti ebisolo bwe bulambuzi. Ebisolo bizze luvannyuma nnyo, naye kubeerawo ne accommodation esobola okusuza abazze. Awo oba otandikidde ddala ki, ebyobulambuzi. Owulidde? Kaakati ne cultures zennyini, katugambe ng'eno gye tuli, n'Abasese balina cultures zaabwe, balina emmere yaabwe, balina n'olulimi lwabwe. Besijja gamba nti ndumanyi, naye nga bw'omanyi Ssese era Buganda, ate Buganda era bwe Buganda. Buganda erimu ab'engeri zonna. Kale nno kyo kino ekya tourism bwe twatandika okufuna okusuza abazze, automatically twali tuyingidde mu bulamba. N'olwekyo kaakati bwe twateekawo accommodation ennungi, abalambuzi ne batandika okujjawo. Batandise okujja kati bajjira ddala bulungi, naye ng'ate singa gavumenti eneeyongera okuteekamu okulaga ensi nti mu byobulambuzi, kuba Uganda tubadde twetadde nnyo nti obulambuzi bwaffe kugenda mu national park, kulaba mpologoma, kulaba biki, so nga abantu tulina ebyokulambula bingi nnyo mu Uganda. Kakati gaffe ab'Essese tetwesibyeko nnyo, kubanga mu bulambuzi olina okuguza abantu kye batalina, gwe kyolina. Ffe kakati kye tulina, nja kyogera mu Luzungu, ye serenity. Omuntu ayagala okujja n'awummuza ku birowoozo. Abantu bakoowa mu tawuni, abantu bakoowa enfuufu, abantu bakoowa tiyagaasi, abantu bakoowa kwegamba ebidongo ebyo bano ababuulira ne bukya, naye bw'oba oyagala okuwummulako. Ate tekiri mu Kampala mwokka, naye kiri mu nsi yonna. Ebibuga byonna bikola ki? Bikooya. Naye abantu batuuka ne baagala okugendako awantu, weeba neebaka. Sinakubuuza bwe wasuze, naye bwe weebaka eno ogenda okujjukira okuzuukuka ng'obudde bukoze eki. Ate abasinga bwe weebaka olw'amayengo ago g'owulira olowooza nti n'enkuba ekola ki? Etonnya. Kale ogenda okuddayo nga mayindi yo n'omubiri gwonna gukoze eki? Guwummudde. Ye sayidi eno gwe balambuzi ki b'osinga okufuna? Bannayuganda oba beebweru? Tufuna abalambuzi bonna. Ab'ebweru tubafuna bangi nnyo ennaku zino, omanye ensi yafuuka .com. Marketing nene gye tukolera ku internet. Kale tufuna bangi nnyo abava mu nsi ez'enjawulo, naye ate ekiseera kye kimu twagala nnyo okutumbula kye tuyita domestic tourism. Kuba si kirungi nnyo ab'ebweru okutumanyira ensi yaffe ate nga bannansi tebagimanyi. Naye twebaza Mukama nti tugezezzaako kye tusobola, era kaakati bannayuganda bangi abatandise okumanya nti omuntu alina okuwummulako, omuntu alina okuvaako ewaabwe n'alabako awalala. Bino byonna bwe muzze mu bikola, walowoozaako nti weetegekera kiseera kya bukadde? Oba weesanze nga Mukama akuwadde obulamu obulungi mu myaka gyo? Okwetegekera obukadde kyo kyava dda nga tukirina mu mind. Era bino byonna nga tumanyi nti time ejja kutuuka nga tetukyasobola kukola, naye omanyi omukadde bw'obeerako n'akasenteko tobulwa akujjanjaba. N'olwekyo ekyo buli kiseera kyatulinga mu mind. Naye ate bwe twatuuka e Ssese ne tulabira ddala nti kino kyekifo we tusobola okukaddiira obulungi, kuba tetulibeerako nga tetulina bantu be twogera nabo. Buli kiseera tuba mu kwaniriza, kusiibula, kwaniriza, kubuuzibwa bibuuzo, kwegamba obwe bulamu Mukama bw'atuyambye okufuna. Ffe tetuyinza kubeerawo nga tetulina bagenyi.
Singa obadde obuulirira omuntu akuli close oba mukwano gwo mu line eya business, wandimugambye eki ku business? Omuntu yanditidde okuriskinga okusuulawo omulimu gwe okuyingira business, yandyetegesa atya? Business okusooka olina okumanya kiki kyoyagala. Ate bw'omanya kiki kyoyagala olina okumanya ogenda kikolerawa. Kuba eyinza okubeera good business naye ng'ogenda gikolera mu kifo ekikyamu. N'olwekyo olina okusooka okumanya business ki gyoyagala, ogenda kugikolerawa, ogenda gitandika otya. Ebyo byonna olina okubyetegekera. Ate n'okumanya nti business eri business naawe gwe business tekumanyi, weeyawule ku business. Abantu abasinga tugenda ne twegatta mu business n'otandika okulya business. Songa bwe weeyawula nti ffe ba Kikomeko business bagiyita Silence Beach Hotel. Kati ate oba onoolyawa bw'otalya mu business. Anti kaakati bwe mba nina kyenkola mu business eyo, I'm like an employee. Ninga akozesebwa. Wabeerawo ssente business eyo zirina okunsasula. Oba ntegedde bulungi. Kubanga abantu bangi bwe batandika business oba kaduuka, olwo n'atandika okulowooza nti sijja gula sukaali, ojja kujjangayo wa bwereere, sijja gula majaani. Ogenda okulaba nga ka business capital gy'otaddemu egenda ekola ki? Esereba. Naye bwe weeyawulako n'omanya nti wadde edduuka lyange ngenze njagala sukaali era omusasula, njagala kino era okisasula. Kyengezaako okugamba nti mu business abantu bangi nnyo ekitusudde ffe ffennyini bannannyini business ffe tuzeeriira. Kati omulimu katono program muntu w'abantu.